Uganda yeetaaga abantu abatali batiitiizi. Kubanga abantu abatali batiitiizi tebasangika baganda bange. Si kyangu kufuna muntu atali mutiitiizi. Lwakuba nti ffe wano Uganda bwe tulaba akasajja akatono ako tekaba na ssente, tekalina kye kalina. Bwe tulaba omunene ow'olubuto olunene omusajja ogugagga. Ekintu naawe kyoyinza okusekerera bw'obanga ddala mu butuufu omanyi ensi bw'etambula, obanga omiitinzeko ku bantu abawera, obanga otambuddeko. Okitegeerera Abaganda bagamba nti kami katono okanyomera emitala wa mugga. Naye wano Uganda omugaso gw'omuntu oba amagezi oba ekitiibwa tubijajingira nnyo, olumu ku ndabika, oba yavaawa, akola biki. Kwegamba ebiseera ebisinga obungi kyotunuulira mutima gwa muntu na bigambo biki bimuvaamu. Tusooke tuwulirize omuntu agamba ki, kigendererwa ki. Tuleme kutunuulira nti olw'okubanga naye yayitirira okukoggana, yenayina etalina nnyama ku mubiri, bamulyako emmere, oyo naye atugamba ki, empewo ejja kufuuwa ogwe. Bwe bityo kakati ebyo mbadde just nkusiigira kifaananyi. Ssemakadde baamulonda okubeera President wa Uganda Law Society, era abantu abamu bajja kugamba nti oyo mwenyi wa njaga, era byayogera, era ayogera ng'omwenyi w'enjaga. Takola bulungi, obwongo tebukola bulungi, naye byayogera bw'obiwuliriza bw'oti bikulabikira ng'eby'omulalu. Kakati nno Ssemakadde avuddeyo n'agamba nti Olivia Lutaya ne gurupu ye engeri gye babayisizaamu okubakkirizisa emisango n'engeri gye balamuddwamu mu kkooti ey'amagye, n'agamba nti okwo kulinnyirira ddembe ly'abuntu, era alina okubaako kyakolawo mu buli ngeri yonna, alina okubaako kyakolawo. Nsuubira okuba ndowooza ly'eddoboozi kati eryakavaayo, kwegamba lituyinza okugamba nti kale at least ono alina akakwate ku mateeka, nti ensonga eno at least afuddeyo okuba nti agitunulamu, so si kwogera bwogezi nga bwolaba. Wangadya mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu, Uganda Human Rights Commission, Mariam Wangadya yatugamba nti bannange nze byengenda okwogera bamala kubimpandiikira kubimpa, era ne bwemba nga nina ripooti gye ngenda okuwaayo bamala gyensaba ne bagikola ki, ne bagiraagiramu ne bagyeditinga ne bampa gye mba nnyanjula, ne mu meetings ezaabeeramu mubeeramu abalina zi pisito ng'azirabako bw'ati. Sajja bajja beetimbye n'agiwumuza ne ku mmeeza bw'ati, kati n'akutunuulira bwe Wangadya. Kati mu mbeera efaanaganako bwetu, kati ajja n'ayogera byayogera naye nga byonna biri edited. Kubanga mujjukire General Museveni, mujjukira nga Prime Minister Nabbanja yaranyumiza munne nga baakamuwa mu nkubo za Parliament awo nti nga baakamulonda okubeera Prime Minister, n'agamba nenze n'omugaso gwa Prime Minister omulimu gwe nze sigumanyi, n'ebyokwogera sibimanyi. Naye General Museveni n'atuukakasa nti yamugamba nti by'ogenda okwogera bajja kuba babikuwa buwi, babikuwandiikidde. Kitegeera? Kakati mbadde nkutegeeza ntwetaaga abantu abavumu, ab'amaanyi, abasobola okuyimirira ku magulu gaabwe ate nga bakozeseza akaseera ako nga bali mu woofiisi. Suubira okuba nga Ssemakadde talina kaseera kanene nnyo mu woofiisi ya Uganda Law Society, naye alina okuba nti kyovulirayo nga ebintu abitwala sipiidi. Abamu kye bagamba nedda akendeeza sipiidi, gwe abasajja tobamanyi bali mu kutiisatiisa, tobamanyi 27 bakyaliwo simanya. Kakati munnange Lawyer Ssemakadde nga bwe nkutegeezeza amaze okubeera nga atutegeeza, Isaka Ssemakadde munnange asazeewo tasirika, n'ayogera ku ngeri kooti masho, kooti y'amagye gye yakwasaganyizaamu ensonga za Olivia Lutaya ne banne ba civilians. Haji Haruna omusomeddwa gy'ali nnyo e Buluma gye wali,
gwenna alina ebizibu mu maka, alina ebizibu ku mulimu n'ebizibu ebirala ebiteebereka. Haji Haruna muganda we genda akuyiseemuko ku ddwa wali e Bulumagi ku luguudo olw'Ejjinja. Kati munnange Ssemakadde alabika atandise okupuruvinga okubeera bad news eri abalinyirira eddembe ly'obuntu, ababbi bannakyemalira. Azize kwera bwezi. Era munnange statement ye yabadde eraga okunyola okw'amaanyi. Military kooti y'amagye okubeera nti nno ewozesa ba civilians, abantu aba bulijjo aba wansi. Era n'agamba nti kino kulinnyirira ddembe lya buntu. Constitution ey'Ol1995 muganda wange tekikkiriza. Kakati Ssemakadde era wano waviirireyo n'avumirira essiga eddamuzi olw'okulemererwa okubeera nti nno ligaana oba listopinga kooti martial okubeera ng'erinnyirira eddembe ly'obuntu. Era n'agamba nti kuno kulinnyirira ddembe lya buntu okukyasinzeeyo, n'essiga eddamuzi liremereddwa okubeera nga lirimisa trials ezo kati ng'eyo eya Olivia Lutaya ne banne mu kooti y'amagye tezirina kubaawo. Kakati agamba nti tribunals nga court ya General Court Martial tezirina necessary safeguards okuprotectinga ba civilians ne rights zaabwe, era nga kino muganda wange kirinnyirira judicial independence wamu ne rule of law mu Uganda. Enfuga etambulira ku mateeka tebaawo. Essiga eddamuzi terisobola kubeera nga lyetengerera wansi w'okubeera nti muganda wange kooti y'amagye yeerimbika mu bintu byetalina kubanga ebeeramu, kubanga tesobola kubeera nga erina byonna ebyetaagisa okubeera nga bateeka oba okuteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu naddala eri aba civilians. Ssemakadde era nayo genda mu maaso okubeera ng'avumirira ekyamagye okubeera nga munnange gamaamira gajjudde buli wamu mu judicial system yaffe. Essiga eddamuzi muganda wange amagye gasaasaanayo yonna, era n'agamba nti kino bw'aba akituuma erinnya ajja kituuma Kiryowa Kiwanuka Owiny Dollo Cancer. Kiryowa Kiwanuka Owiny Dollo Cancer owa ddala. Kiryowa Kiwanuka Owiny Dollo Cancer kubanga essiga eddamuzi muganda wange judicial system yonna amagye gagisensera dda buli wamu, era bwatu n'akuba omulanga eri bannayuganda bonna abalafubanira demokurasiya ataliiko kakwate okubeera nga kino bakiwakanya. Ebigambo ebiva mu Ssemakadde naye olejja kugamba nti eyo njaga oyo wiidi eyo yeetagatwala butabika bwe bajja okugamba bannaffe, naye twakitegeera nti abo aboogera bwe batyo era tumanyi gye bava. Kakati Ssemakadde agamba nti lipooti ezaakavaayo nti Lutaya ne banne bako accused ne banne bwe babavunaana nti bakyusa statements zaabwe. Ekyo muganda wange kiraliikiriza. Bakyusa statements zaabwe ne bakkiriza emisango, ne babakkirizisa emisango teebereza. Kale munnange bw'atyo atugamba nti Uganda Law Society nti tegenda kubeera directly involved mu case eya Olivia Lutaya ne banne, naye egenda kuteekwa kye bayita independent
assessment okutunulira akonvu n'akaga ku ebigenda mu maaso era bwetu eveeyo mu lwatu etubuulire biki byeneebeezudde mu kunoonyereza bwe kunaba kuwedde Ssemakadde gwe baakalonda juuzi wano tetwagala okubeera nga tuwulirako ebyo kati Ssemakadde bw'atyo n'akubiriza geno public bannayuganda bonna okubeera nga baba n'eriiso ejjogi ate mu bukkakkamu era n'akootinga Benjamin Franklin n'agamba nti justice will not be served until those who are unaffected are as outraged as those who are. Nti munnange obwenkanya tebusobola kubaawo, tebusobola oba kuba bwa makulu paka mmwe abatali mu nsonga eyo butereevu nti gwe gwe bavunaana nga nammwe mulumiddwa ng'abo oba kibakutteko ng'abo abali mu katu kati nga bolaba Olivia Lutaya nammwe ne mulumu eno nga bali, kitegeeza nti awo munnange obwenkanya justice ejja kubaawo ne bwe musalawo ne mutuula butuuzi ne musirika ne muteeka kubeera nga mutiisatiisa kwegamba Ssemakadde mu njogera ennyangu nyinza okugamba nti mwalowooza tajja kubeera sirias naye oba seriousness goyinza buditamininga otya nabo ekyokulabirako ne mbagamba nti Jesus Christ baamuzaalira mu kiralo kya nti naye ate wali ebifo ebiyonjo eri walibaayo obusa gwolowooza Katonda ye yali musiru okubeera ng'amuleka azaalibwa mu kifo ekyo ekinyoomebwa bwe kityo nawe sooka okiteeberezeemu kwegamba mweyitirira okubeera nga mujajinga ebitabo okusinziira ku kava zaabyo. Abantu abamu bannange Ssemakadde yeesi bamulaba nti azze okutaasa era bo abamu bagamba nti gwolowooza wajjanga malayika genda mpola mpola, abamu okumutiisatiisa nti abo abasajja abaaliwo ku 27 nti abamu bakyaliwo, mbu ku 27 abamu bakyaliwo, mbu Gen. Museveni ne gurupu ye mbu abamu bakyaliwo, mbu babulabe nnyo, mbu kati genda mpola babamanyi nga bakanywa musaayi. So nga munnange jjukira nti bannayuganda bangi bali mu makomera okwetooloola eggwanga bavundira eyo, twetaaga abantu nga Ssemakadde okuvaayo boogere, kubanga ekyo kye bayita okubeera mu office era n'oweereza abantu nabo ne babeera ne baga nti ya President wa Uganda Law Society ayogedde kuba kati ne Bernard Owundo gyali eyakavaako naye agamba ya gaayo ya at least nze kyannema nze natya naye Ssemakadde oba ne gasa amujjawa bajja kugamba nti ba foreigners be bamuteekamu ssente abali bibisiyaga be banatera okubeera nga batugamba mu birinde. Kale newankubadde gavumenti eno teyagala bantu bagezigezi, teyagala bantu bagezigezi era basobola obbajjawo mu ngeri yonna, kataba katuwa sasiryo ku mutwe oba ekirala kyonna, naye katumusabire fitumusabira kubanga weewuunya nti amagye agalina okubeera nga gatukuuma katugeze oba waliwo obulumbaganyi okuva mu ggwanga eddala n'okubeera nga gayambako abantu, naye muganda wange amagye ate kati gafuuse poliisi wano mu Uganda, kiwali badde ogamba nti kale oba gaali badde galongoosa naye ate gafuuse very very dangerous. Tine poliisi yaggwamu omukwano eri abantu bagamba poliisi yamba poliisi naye kuyambe, naye kati gwegezaako oyambeko kali ku poliisi olabe ekinaakutuukako si kyangu nnyo, newankubadde ng'era waliyo elements mu poliisi ennungi gyebali abalungi abalina omutima ogw'obuntu ne make mwebali abalina omutima ogw'obuntu, sijja kugamba nti UPDF babi naye abo abalya mu UPDF abanene kubanga bali bannaffe bakolera ku order, mugende mu bayubeti ya gaasi musambe, njagala ujjengo olina gw'omenya olubiriizi by'obwennyumiza tongamba nti wabasaasidde ebyo. Kati n'abasajja abamu ku bo be batuma ne babeera nga bo nabo era baamalirira nga batemu, kubanga omuntu asobola okubeera nga ye mutemu
ngayagala kubakugwa ku basasi nga bamalina okubuuza tetwaliwo kwekalakaza tukube ku bantu ebyo ate abalala ne babira nga tebasobola nga bantu balina omutima ogw'obuntu. Omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo nti Ssemakadde abadde ng'alinda ki ng'abadde asirise busirisi abadde alinda kufuuka pulezidenti wa Uganda Law Society bulijjo alinda ki? Naye ne beerabira nti munnange tabadde na official authority kubanga tosobola kubeera nga ojja kugwa bugwi mu public governance wano mu Uganda n'ogoba bugobe minisita yenna olw'okuba nti nguzi nga tulina executive authority. Tekisoboka, ekyo ffenna tukimanyi. Kale Ssemakadde okutula mu ofiisi eyo bw'atyo n'atandika okuluma newankubadde nga kkooti masho ye yeetwala okuba nti yawaggulu nnyo era ng'abantu abamu bagamba nti ggwe ebyo biveeko by'oliko. Kkooti masho kintu kirala nnyo era bajuliza abantu mu ngalo kwagombu, naye bwe yatuuka eyo mbu yasirika busirisi engeri gye bamunyigamu. Naye tetugenda kusirika busirisi nti tuleke ababbi abafubbala ku bantu mbu bagende bugenzi bwe batyo n'emitwe nga giri waggulu. Walina okubaawo amaanyi ago era abantu bonna balina okubeera nga bawagira amaanyi ago. Kakati ekibuuzo kyoyinza okwebuuza nti owaayi mitale kkooti eno gye twogerako kkooti y'amagye mu constitution mweri ya Uganda bwe bamweri baani beerina okubeera ng'ewozesa bantu b'amagye bokka oba n'abantu aba bulijjo? Ye amagye gano amateeka gano gaayitira waani yagayisa? Lwaki ebintu bino kwegamba constitutional court si bitunulamu okutuwa guidance kuba tulaba kituwa kiwanuka wini ddulu. Naye akinjagala okugamba muganda bwange nti high court yawa ensala yaayo ku nsonga eno era neevumirira ekya kkooti y'amagye okubeera ng'ebuzisa ba civilians. Naye olw'okuba nti munnange wano Uganda tewaliwo kuwa kitiibwa mateeka era okukakana judicial institutions wano mu Uganda regime eziyisaamu nnyo amaaso era esigala ekyakola byeyagala nti ekyokozesa ba civilians mu kkooti z'amagye ekyo kyagaanibwa. Naye muganda wange kakati newankubadde nga waliwo provision wansi wa UPDF Act nga eno ekkiriza ba civilians abasangibwa n'ebintu ebitakkirizibwa kubeera nabyo nga byamagye nga byo birina kuba nga byamagye nti abasangibwa nabo balina okubeera nga bavunaanibwa era mu kkooti z'amagye. Naye kyensuubira nti kale kibe nga kiri bwe kityo naffe kennyini bannansi nga tukakasa nti ddala kituufu bano baabasanga ne zibbomu ba Olivia Utaye baalina zibbomu ddala bano baali bapulaninga okwokya ekibuga bano mukituufu omuntu baamusanze n'amasasi so kireme kuba nti abasajja bazze ne baaza ennyumba yo olw'ensonga ezimu ezitakwatagana ate enkeera ne bajja nti bazze okukomawo okwaza oli n'agenda mu meter box n'ajjamu amasasi n'ebisosokolo eby'amasasi mu meter box nga temulina kye mukimanyiiko yadde n'oli talina kyakimanyi kola olunaku lwe bazze ogwasoose lwe baabitaddeyo oba lwe baalabye waayo birina okubeera kubanga jjukira nti wabaawo obwonkeke bunene nnyo bali mu kwaza kateebereza omukyali waka ayinza bagamba ki abaana bayinza kubagamba ki nga tebabakubyemu kumpi olwo basobola okukwata ekisosokolo ekyesasi ne babukobe bakiteeka oba wansi wa kapeti oba amasasi wansi wa kapeti enkya bwe banajja ojja kuba bakusanze n'amasasi era ogenda mu kkooti masho. Okitegeera tewaliiwo bwenkanya ebyo byonna byonna biri mu kubeera nti gavumenti ebeeruddeko nnyo gavumenti weerwako ennyo etandika okubeera nga waliwo abakolerera okubeera nga basigala mu kintu kitegeeza babeera bagenda kulinnyira eddembe ly'obuntu era enkola oba enfuga ey'amateeka tegenda kubaawo kitegeeza esigeddamu zitegenda kuba liyisibwamu olugaayo kkooti ne bwesalawo kitegeeza nti tebigenda kugobererwa kubanga bali beerabanga ab'amaanyi ennyo tubala nga waliwo abantu abamu nga ne bwe bagendayo ababaka ba palamenti oba aboludde oluvuganya nga bagenza okulaba okulambula emirimu gavumenti gyeteekamu ssente bajja kusangayo ate ababagamba nedda
naye ate oda gyeva nga tumanyiyo bulungi nnyo nga nabo basirise bagamba ekijja kijje mutugamba ki kwegamba ekyo kiraga obwannakyemalira n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu kuba kati ffe ng'abeeno ba civilians kitegeeza nti naffe tuba tulina ababaka be twasindika mu paalamenti batuyambeko bakola omulimu gwabwe tumanye ssente zaffe gye ziraga ate already order from above naye yataddeyo dde ebiragiro byayo kale kwegamba Uganda twetaaga abantu abavumu kubanga bwe tunaasirika obusirisi bwe tuti bagenda tufuula akagoma ka lubendera bakube paka bwe banaakoba zittyuni zaabwe naye tetukkiriza mbeera bwete era Ssemakadde big up ogwo mulimu munene nnyo yes ayogedde aba asinzeeko bapulezidenti ba Uganda Law Society abalala abaali babaddewo era weebuuza babadde nga bakola ki abantu empalana issue eno bagitadde wakati we n'ekirewa Kiwanuka ate ne Genero naye ate ne beerabira nti byayogerako nga Ssemakadde birina weight ki sooka otunulire content alimu ebyo byayogera aholdinga Samuwoota oba nga bwe mugamba nti Justin Njaga biki kyemulaba kale kwegamba kyannaku nnyo naye anti bagamba atayina mukwamano yeeka mwana yekka ate buli omu agumira ku munne nti naffe bannayuganda tulina kugumira ku bantu ng'abo regardless oba batya oba basiba enviiri oba bakola batya oba batugamba banywa enjago oba bakola batya oba bali babisiyaga naye kasita babeera ng'ensonga ze boogerako zeezo ddala abo abatusiigira ebifaananyi by'ebisiyaga n'ebirala ze batayagala boogereko kubanga zibaanika obuziina ffe tetulina buzibu